Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ebigambo ebitiisatiisizza eggwanga ebiresse nga eggwanga birennyamizza era nga liwuniikiridde nga beebuuza ekigenda mu maaso nabo kennyini nga tebakitegeera. Oli ku UG Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza wabula gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola buli nnyo tweyungako. Baganda bange mbakubiriza okukoona mu kadde gwenayina abasubscribinze abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mubale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force era nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter ku kibanja kye ekya Twitter n'ateekako ebigambo ebigenze mu maaso n'okuba nga bikanga eggwanga era nga biryese lyennyamidde. Wavuddeyo n'agamba nti we didn't kill enough people. We didn't kill enough people. Avuddeyo n'agamba tebatta bantu bamala. Mmwe abalowooza nti tusse ku bantu tetwatta bantu bamala. Kiki ekiviiriddeko mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, okuvaayo n'ayogera ebigambo nga bino ebishookinze ebivuddeyo nga shocking statement ku social media. Ku lunaku olw'omukaaga General Muhoozi Kainerugaba era yakola bold alarming claim ng'aclaiminga ng'era regardinga nga Ugandan military egenda mu maaso n'okuba nga yeenyigira mu magye ga South Sudan. Agamba kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni yansindika ewa Fande Salva Kiir okusobola okulaba nga tulwana nga tulwanyisa Riek Machar mu Southern Sudan. Agamba naye kwolwo olutalo olwo telwangendera bulungi kubanga satta bantu kimala. Abantu baali bamusoobesoobe, olutalo lwali terunyuma nga biri awo kwegamba nga bibbowa kubanga tetwatta ku bantu bamala. Olutalo yagamba talabanga ku lutalo lwali lubbowa ng'olwo. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, agamba era nze mbabuulira bannayuganda abagoberezi bange mwenna n'abawagizi ba PLU sigenda kuddamu kukola mistake eyo, siriddamu kukola nsobi, siriddamu kukola nsobi nga gye nakola mu Bunia nga tuli mu lutalo. Ensobi ki gy'ategeeza? Ensobi ey'okutta abantu abatono abatamala, kitegeeza ye bw'aba akutta okutta attira ddala. Era n'avaayo n'agamba abo bonna abatta abantu baffe bajja kisasulira. Bibadde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa Twitter. I promise not to make the same mistake again in Bunia. All those killing our people shall pay. Taliddamu kola nsobi yeemu nga gye yakola mu Bunia ey'okutta abantu abatono mu Southern Sudan. Era n'agamba abo bonna abassa abantu baffe bajja kuba nga bakisasulira. Bino nno bireesewo criticism ku social media saako ne mu ggwanga Uganda ng'abantu bangi beebuuza General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, abadde ategeeza kiri mu statements nga zino. Era abamu bagamba nti eno bw'etaba eyinza okuba nga sigino ya future yaffe oba ya military actions gye bujja mu maaso. N'agamba ate n'okumentioninga Bunia era kino kirwayizinzeewo konsani ey'amaanyi n'eng'embeera naddala egenda mu Democratic Republic of Congo eri mu buvanjuba. Kati General Muhoozi Kainerugaba wakola statement nga zino ziba zinnyamiza ng'ate tulaba ekigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Agamba nti instability bannayuganda bagamba nti instability egenda mu maaso mu Southern Kivu naddala okuliraana Bukavu ne Monivu era erwayizinga entiisa y'amaanyi nnyo era ne violence egenda okubeerawo oba etwala mu maaso mu regions ezo
egenda yeeyongera. Kati so ebigambo nga bino otubiwulira nga biva mu General Chief of Defence Force bongera okuba nga batya. Jjukira nti nno Uganda erina history okuba nga yeenyigira mu Southern Sudan naddala mu civil war nga yaakaggwa eyaliwo mu December 2013 nga Uganda n'ebyokulwanyisa byayo ng'esitudde troops yasindikibwa ogenda okuba ng'enunulayo abantu ba civilians, naye oluvannyuma mu kugenda okununula abantu amagye gano gaasigalayo nga gasapootinga President Salva Kiir ne forces ezaali against Riek Machar eyali afuuse ekizibu mu kaseera ako. Naye eno move yatunuulibwanga nga tasiki erya side mu conflicts naddala mu Uganda, era eyayongeramu just amafuta mu tensions ezigenda mu maaso mu ggwanga. Era statement ya General Muhoozi Kainerugaba era abamu bayiwuunyizza siteepu yeddako naddala ku ngeri ebigenda mu maaso mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo, era abasinga ba criticism bagamba nti ebigambo nga bino ku high ranking officer bya bulabe naddala mu ggwanga lyaffe nga Uganda, ate nga baneiba baffe bagenda mu maaso ne conflicts. So twandisaanidde okuba nga twegendereza ebigambo nga bino obutaleeta conflicts mu ggwanga lyaffe Uganda. Olowooza ki ku mbeera eyo? Jangu mu comment section, jangu osubscribing osobole okuba nga otweyungako.